Gavumenti ewandiikidde kampuni y'amasannyalaze eya Umeme okugitegeeza mu butongole nti endagaano yaayo y'okuddukanya eby'amasannyalaze mu ggwanga tegenda kuzzibwa bujja mu mwaka 2025 ng'eweddeko. Gavumenti mu mwaka ogwa 2025 yawa contract ya myaka 25 eri kampuni y'amasannyalaze eya Umeme okuddukanya eby'amasannyalaze mu ggwanga lino oluvannyuma lw'okutunda ekitongole kya Uganda Electricity Board. Kampuni bbiri okuli Escom ya South Africa ne CDC ya Bungereza zizayina emigabo mu kampuni ya Umeme, wabula oluvannyuma emyaka bwe gyagenda gitambula kampuni ya Umeme yateekebwa ku katale n'etunda emigabo era ebitongole okuli NSSF n'ebirala bye birina emigabo mu kampuni ya Umeme. Endagaano y'emyaka 25 eggwako mu mwaka 2025 era kampuni ya Umeme ekakasiza mu kiwandiiko kyefulumiza nti gavumenti yagiwandiikidde okugitegeeza nti endagaano eno bw'eneggwako tegenda kuzzibwa bujja. Okusinziira ku Umeme, endagaano yaayo emanyiddwa nga concession agreement eggwako mu mwezi ogwokusatu mu mwaka 2025. Umeme mu bubaka bwefulumiza egumiza bakasitoma baayo nti yakusigala ng'eddukanya emirimu gyayo okutuusa mu mwezi ogwokusatu ogw'omwaka ogwo 2025. Laadiyo eno ekitegeddeko nti gavumenti eri mu nteekateeka ez'okutegeka ebitongole byayo okuli ekya Uganda Electricity Distribution Company okusikira kampuni ya Umeme endagaano yaayo bw'eneeba eweddeko. Okuva gavumenti lwe yatunda ekitongole ekya Uganda Electricity Board, bannansi bazze bemulugunya ku nsonga nnyingi z'amasannyalaze olw'ebisale byago ebiri waggulu ddala, amasannyalaze obutabaako buli kadde mu bitundu by'eggwanga bingi n'ebirala bingi ebiviirako abantu okwenyuwa amasannyalaze era emyaka gyonna babadde bajjulirira ekitongole ekikadde ekya Uganda Electricity Board. Emirerembe gyeyongedde mu kibiina ekitaba abasawo mu Uganda ekya Uganda Medical Association. Abasawo bongedde akazito ku mukulembeze waabwe Dr. Samuel Oledo addeko ebbali olw'okuziimuula ekiragiro ky'akakiiko ak'abasawo ak'oku ntikko aka National Governing Council akamusabye nti asooke addeko ebbali. Olunaku lw'eggulo Dr. Samuel Oledo yagaanye eby'okudda ebbali anoonyerezebweko ng'agamba nti talina nsobi yonna gye yakola era atagenda kwetonda wabula nti abasawo balina kumusiima olw'ekyo kye yakoze. Dr. Samuel Oledo mu kwogera kwe ne bannamawulire era yakalambidde nti ebimuvunaanibwa bw'anaddamu okufuna omukisa ogusisinkana Pulezidenti Museveni asobola okubiddamu era ye mumativu nti kye yakoze kyabadde kisaanidde. Ekyogamba nti nno Dr. Oledo bamugambye President wa Uganda Medical Association ave mu bukulembeze omulala gye nga we banoonyerezaako kifu sina kurizayiningako sina bakuwandika bbaluwa yonna eraga nti obukulembeze bwa Uganda Medical Association mbwabulidde nedda ekyo kifu era si kituufu ate tulina kye tuyita internal system ze twateekawo bw'abanga waliwo ensonga ey'okwemulugunya tulina internal system ekebera okulaba nti nno yonna ensonga eyo bagivunula ate abasawo tujja bayita mulujjudde bo kennyini basalewo nti olw'ekikola eky'obuzira ekyokwagala eggwanga n'okwagala ebyobulamu Pulezidenti waffe Dr. Oledo kye yakola tusazeewo nti tweyongera tukole naye ate tulabe nti nno atugasse wamu ne gavumenti okulaba nti ensonga ezikwatana n'ebyobulamu zikwatibwako n'amaanyi. Wabula CBS ekitegeddeko nti oluvannyuma lw'ebigambo by'omukulu olukiiko olwa National Governing Council olw'oku ntikko olutaba abasawo bonna mu bitongole eby'enjawulo era nga lugatta n'abaaliko abakulembeze b'abasawo n'abasawo abaawummula mu kibiina ekya Uganda Medical Doctors Elderly Forum baakuddamu nate okutuula olwaleero okusalawo ekyenkomeredde ku ky'omukulembeze waabwe oyo. Dr. Herbert Luswata ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association agambye nti okwogera kwa Dr. Samuel Oledo kwewuunyisizza bangi era nti wakuddamu okuyitibwa mu lutuula lwa leero akunyuzibwe ku bigambo bye yayogedde. Kino tekirimu byabufuzi kubanga ng'obudde ku ebyo abantu abalimu abasawo babironginga mu bibiina ebyenjawulo bingi mulimu aba PDP mulimu aba FDC ne National Executive Committee yokka ffe mwe tubironginga tuli mu bibiina bya njawulo. Dr. Luswata mu ngeri y'emu annyonnyodde nti enneeyisa Dr. Oledo yandibawaliriza okuyita olukiiko lw'abammemba bonna olw'amangu okusalawo ekiddako baleme kulinda ennaku 231 nga bwe babadde basoose okusalawo. Tugende mu Extraordinary General Assembly y'abasawo bonna ensonga zino tuzibategeeze naye ajje
yenyonyoleko era mu General Assembly y'abasawo bo bajja okubanga basalawo baali basabye nti baagala kuba akalulu ka vote of no confidence. Bano abanyonyodde bulungi ne balabanga nga talina buzibu oba oli awo banaamusonyiwa. Entabwe ya bino byonna yava ku pulezidenti w'ekibiina kya UMA ekigatta abasawo ekya Uganda Medical Association Dr. Samuel Oledo okugenda ewa Pulezidenti Museveni ekololo mu kisaawe n'akuba amavi ku ttaka nga bw'amuwanjagira nti ayongere okufuga Uganda ne mu kulonda kwa 2026 yeesimbewo avuganye kubanga ye bwe yakeberakebera mu bantu bonna abayinza okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga yazuula nga Pulezidenti Museveni ye wuuyo asaanidde. Enkalu mu mukago ogutaba abakozi ogwa Notu zeeyongedde okulanda oluvannyuma lwa minisitule y'abakozi okuddukira eri omutaputa w'amateeka mu gavumenti kubayambako ku ngeri gye bayinza okuva mu katuubagira akaliwo kaakano mu mukago guno ogutaba abakozi mu ggwanga. Kino kiddiridde okulwanagana okuliwo mu mukago ogwa Notu okwaviirako n'abakulembeze abaali bakulembeddwamu omubaka wa Paalamenti wa Bubuulo West Peter Werike okutuula ku Hotel Africana mu Kampala ne bagoba ssentebe w'omukago ogwo Asha Wilson Owere nga bamulanga okwefuga emirimu gyonna mu mukago ogwo n'okugutambulizanga kontoli ze. Obutakkaanya buno era bwaviirako n'abamu ku bammemba mu mukago nga bali mu kiwayi ekya Asha Wilson Owere okumusibira ebweru wa yafeesi eno. Bamemba abatali mu kiwayi kya Asha Wilson Owere okumusibira ebweru wa yafeesi nga baagala nnyuke obuweereza. Omutesiteesi omukulu minisitule y'abakozi Agure Kibenge agambye nti basazeewo okuwandiikira Solicitor General oba Ssaabataputa wa gavumenti mu by'amateeka ayambeko okumalawo obutakkaanya obweyongera mu mukago ogutaba ebibiina by'abakozi ogwa Notu. Registrar General atuula wano ku minisitule ya Gender naye bwe yeekennenya ensonga zaabwe n'alaba nga waliwo ebirumira. So mu lukuŋŋaana luno bye twadde twogerako naye ne tugamba nti olw'okuba zeekuusa ku mateeka ku ntaputa y'amateeka ani mutuufu ani mukyamu gavumenti erina omuwabuzi waayo. Omuwabuzi mu by'amateeka ye Attorney General ne ofiisi eyo yonna eya Solicitor General. So ne tukkiriziganya nti tujja muweereza entaputa yaffe ekwata ku lukuŋŋaana olwo atunule mu mateeka nga bwe twadde tugatunuddemu ne mu constitution efuga Notu asobole otuwabula. Kyokka Peter Werike newankubadde abadde akyasimbye n'akakongo ng'ayagala Asha Wilson Owere ayabulire omukago ogwo era ave ne mu ofiisi ey'obukulembeze bw'omukago ogwo apondoose n'ategeeza nti kalinde ekinava mu yafeesi ya Ssaabataputa wa gavumenti mu by'amateeka. Watabeera obutakkaanya mu gavumenti balooya ba gavumenti ye Solicitor General kati ye nga minisita agenze okwebuuzako Solicitor General nga munamateeka wa gavumenti amuddemu ekintu kye bawakanya kituufu oba si kituufu. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta bw'abulwa Museveni alagidde minisita wa gavumenti ez'ebitundu amuwe mu bwangu alipoota ekwata ku vulugu azaalabikira mu nteekateeka ya Parish Development Model naddala mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebirala eyaviiriddeko abantu bangi obutafuna mu nteekateeka eyo. Pulezidenti okuyisa ekiragiro kino kiddiridde amyuka omubaka wa gavumenti Lubaga Anderson Bulola okwemulugunya ku nkola eno era n'agiyimiriza mu ggombolola y'e Lubaga ng'agamba nti ejjudde vulugu mungi omwalina okuwandiika abantu abatalina kugifunamu. Mu biragiro by'omukulembeze w'eggwanga agambye nti ayagala alipoota ku vulugu ali mu nteekateeka ez'okukulaakulanya abantu n'abalina omukono mu vulugu ow'engeri eyo abamanyeemu alipoota eyo. Mu bbaluwa Pulezidenti Museveni gy'awandiikidde Minisita Raphael Magezi yasiimye nnyo omubaka wa gavumenti mu Kampala mu Lubaga Anderson Bulola olw'okulaga obumalirivu n'ayanja ebiri mu vulugu oyo alemesezza enteekateeka ya Parish Development Model okubuna mu bantu b'e Lubaga. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi agambye nti okunoonyereza kutandikiddewo mu bwangu mu Lubaga ne Kampala n'emiriraano era ng'alipoota ku vulugu ali mu nteekateeka eno bagenda kumwanjulira olukiiko lw'abaminisita olunaatuula ku bbalaza ya Sabbiiti ejja. Registrar General Komanda ngenda kwa report mu cabinet ne parliament. So it's already going on. We are compiling a report. Tuli mkuandika report ku PDM. Eja kuba mune engeri gyekwatiddwamu mu Kampala.
So your report tujja kugiwaayo mu cabinet next week. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara muchuzi mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Kimenya mateeka omuntu yenna mu Uganda okuvunaanibwa omusango ogwa kireereese nga munnamateeka Hajiwusa Masebuufu bwannyonnyola. Wabaddewo etteeka mu Penal Code Act erikwatisa omuntu oba omusango gwa kireereese naye kkooti taputa ssemateeka wiiki ewedde yasazeewo ewulidde constitutional petition n'egamba nti kimenya mateeka omuntu yenna owa Uganda okukwatibwa omusango gw'okubeera kireereese oba ogwa idle and disorderly ng'abantu bagumanyi nti kubanga etteeka eryo lyali mateeka g'abazungu ng'abazungu tebaagala baddugavu basalimbire mu areas zaabwe nga kibakwasa just okuyitawo obuyisa oba okubeeraawo nga tebalina kye bakola. Naye olwaleero omuntu okumukwata mu nsi ye bamugamba nti ate ali idle and disorderly nti oba aleeta mu nsi ye kimenya constitution kubanga waddembe omuntu okubeera mu nsi ye n'okwetaayayiza mu nsi ye. Abatuuze mu kibuga eky'Ejjinja bakeereddemu ntiisa Semaka bwattiddwa omusiguze gwasanze ne mukyala we mu bbaala Masese mu kiro ekikeeseza olwaleero. Semaka attiddwa ye John Oche nga kaakano poliisi ekutte mukyala we Helen Nyakecho agiyambeko mu kunoonyereza. Kigambibwa nti Oche yafunyemu obutakkaanya n'omusajja omulala gw'abadde alumiriza okumwagalira omukazi era oluyombo olwatandikidde mu bbaala abasatu bano mwe babadde. Abasajja bombiriri baatabuse ne bakwatagana amataayi n'oluvannyuma agambibwa nti musiguze akutte eccupa ya bbiya n'agikuba Okyenge ku mutwe olugudde wansi Okyene asambyemu ebiri n'akalirawo. Kyokka omusiguze oluvannyuma abinnyise mu nsuwa n'atonta. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'Ekiira James Mubi agambye nti Nyakecho kaakana akumirwa ku poliisi ku kitebe kyayo ekyo mu kibuga Jinja nga bw'alinda okukunyizibwa. Nti bafunye obutakkaanya ne John Ochen myaka 40 nga tanaba kufa balwanye era bino byonna byabadde mu Kabaala ku kyalo Masese Soweto walikuwa Masese division mu kibuga ky'Ejjinja era tuli mu kulondoola omwami gwe tuteebereza nti naye yabadde mumenyi w'amateeka buno obwaviiriddeko John Ochen okufa. Kigambibwa nti babadde balwanira Helen. Twagala n'okuwa abafumba amagezi ag'obwereere tubeere beesigwa tubeere bagumiikiriza ate twewe ekitiibwa. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Deo Kizito Olukyamuzi annyonnyodde engeri obulwadde bw'akabootongo gye bukwatamu abantu n'eddagala eriyinza okubuvumula. Waliwo obulwadde bwe bayita kabootongo naye mu kusooka abantu bagenda ne batandika okulowooza nti kabootongo ye syphilis. Syphilis bulwadde bwa njawulo nnyo naye lwakuba nti ebimu ku bintu bye bulaga bibeerako engeri y'amabwa ku mubiri kandi ne bagamba nti oyo kabootongo buba bulwadde bwe batasobola kunnyonnyola ne bamuyita kabootongo naye bw'abanga syphilis ajjanjabibwa eddagala weeriri limujjanjaba n'awonera ddala era bw'obeera n'obulwadde ng'olowooza nti kabootongo nga wa syphilis genda bugenze mu ddwaliro bajja kukujjanjaba ate owonera eddala. Byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira ffe ka tubikujjukize nawe bituuse mu kanyomero kaffe nga tonneerabira. Ekitongole ekya gavumenti ekivunaanyizibwa ku butonde ekya National Environment Management Authority NEMA kiteekateeka okusazaamu ebyapa ebisukka mu 1,000 ebigambibwa nti byagabwa mu bukyamu mu bifo eby'entobazi era nga byafunibwa mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka. Olukiiko lw'abaminisita kabineeti gye buvudde ku lwayisa ebiragiro eby'amaanyi eri abantu abeesenza mu ntobazi era akaweefube w'okubajjayo n'atandika nga newankubadde ekigambibwa nti ate abasinga okubeera mu ntobazi n'okufunamu ebyapa bakungu mu gavumenti era batagambwako. Mu katundu kaffe kano nga tonneerabira munnamawulire waffe Lubega Mudashiru Kyewalyanga ayogeddeko n'abakungu mu kitongole ekya National Environment Management Authority NEMA okumanya abaweebwa ebyapa mu ntobazi zino gye babijja. Embeera y'obudde mu Uganda ne mu nsi yonna eyonoonese nnyo olw'abantu okutaataaganya obutonde. Okunoonyereza kulaze nti abantu abasoba mu miliyoni 3 be beesenza mu ntobazi ezitali zimu. Kyokka ekyewuunyisa kwabo abasinga okwesenza mu ntobazi kwe kuli abakungu mu gavumenti ne bannaggagga ensimbi be ziyitaba. Ebitongole ebitali bimu nga bikulembeddwamu ekivunaanyizibwa kutaasa obutonde ekya NEMA bikola bwezizingirire okulaba nti bijja abantu bonna mu ntobazi. Laba munnayuganda bw'ali azaamaanyizibwa ng'ekirabo tebalina okumuwa
menya jawo sawa 11 jano menya ne bagamba abanaku mugenderi nolaba ya China batwala emirimu gyakuja nanji weddewo fatuli bako ntandikirewa mukyalo azeno kati mu Uganda abantu emiliyoni 18 kigambibwa nti tebalina we basula wankalakkalira era kwe kuva abo abeesenza mu ntobazi era kigambibwa nti abantu 167 okuva omwaka 2020 okutuuka kati bebejje mu bulamu bw'ensi eno olw'ebitongole ebitaasa obutonde bw'ensi okubasengula n'okumenya amayumba gaabwe mwe baali basula balimiramu emboga envendiirwa amayuni ebikajjo sako omuceere okugeza nga mu Lwera ku lw'e Masaka. Ssentebe wa LC yokusatu mu Kalungu Town Council Tamale Charles twayogeddeko naye n'atubuulira embeera abalimu omuceere mu kitundu kyabwe. Entobazi zonna okuzirabirira ziba zoonoona zikolebwa gavumenti emanyi kuba n'abakola omuceere bawa omusolo mu Town Council tulina owuliza kugamba nti muveewo naye bwe twabalumba abachina baatulaga bye bakola tebirina bulabe ku nnyanja abasima omusenyu bayitidde amazzi okulegama mu Lwera ensi eneebeera etya mu maaso nga Lwera yenna afuuse entobazi. Ekyokwebuuza kiri nti basinziira ku ki okugaba ekyapa ne layisinsi mu ntobazi. Omukyala Kalekaho Naume omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA twamubuuzizza ku layisinsi zaabo abalimira omuceere mu Lwera. Baali bafuna certificate eddako tetwafuna nsonga olw'okugikansolingirako immediately nga tenagwako naye zi certificate zigwako myaka 2 myaka 5 kati awo olwojeka emenya n'olaba batayiseeko era n'okansolinga oba n'omuwa guidance endala naye for now tetunabatuukako. Wabula munnamateeka Aaron Kiiza naye ayogera ku mateeka agalambika abeesenza mu ntobazi. Certificate ezo bazibawa mu bukyamu sand mining, rice growing, I hear investors bonna bakujjamu bataase obutonde kubanga obutonde bw'obukitaasa ku climate change sustainable development talimiramu bawakuwadde license oba tebakuwadde ezo zonna zaakumenya ne titles zaakusazibwamu. Mu katundu kaffe nga tonneerabira mu kwogerako ne minisita w'amayumba n'enkulaakulana y'abantu Pasis Namuganza atubuulidde engeri abantu gye beesenza mu ntobazi. Balaba akayumba kamu bubiri tegawera 10 newera community ne bafuna neerusi twabaddewo monitoring emala na muntu abafaako nnyo weather yaffe eri affected bwe butakwatibwako ssaawa zino ne tuteekawo affirmative action okugira abantu mu wetlands by 2030 abantu abawerera ddala emiliyoni 8 be bajja okuba nga babeera mu wetland. Kyokka newankubadde abantu abali eyo mu miliyoni 3 n'okusingawo bawangaalira mu ntobazi ezitali zimu okwetooloola eggwanga omukulembeze President Yoweri Kaguta Museveni yabalabudde. People who invade the lake shores, the river banks, it is wrong, it is dangerous, it is unnecessary, and therefore where water is, please, it is sacred, don't go there, and if you are there, get out yourself slowly so that we don't have to come to push you out. Law protectors, what are they doing? Mu nteekateeka z'okuzza Obuganda ku ntikko Maaso Moji Ssaabasajja Kabaka azze atukubiriza okukuuma n'okulabirira obulungi obutonde bw'ensi. Okwenyigira mu kaweefube ow'okukuuma obutonde bw'ensi tuli basanyufu eri abo bonna abeenyigidde mu kusimba emiti. Tulina essuubi nti singa tunaayongera okujjumbira kaweefube ono n'ebitongole by'Obwakabaka ne gavumenti eyawakati tujja kusobolera ddala okutaasa ensi yaffe. Nze Lubega Mudashiri Kiwalyanga ne munange Julius Mulemi ku lwa CBS FM. Mawulire amalala wabaluseewo obutakkaanya wakati wa minisitule evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala n'abaka ba paalamenti okuva mu Kampala ku nteekateeka ya minisitule eno okukwasibwa akatale ak'e Busega enkya ya leero okuva ku bakazimba kyokka nga tekannaggwa. Akatale ak'e Busega kagenda kukwasibwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Joseph Kabuye Kyofa Togabye enkya ya leero wadde nga gye buvuddeko Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri yeemulugunya ku ngeri gye kaazimbibwamu. Minisita omubeezi wa Kampala Joseph Kabuye Kyofa Togabye agambye nti bagenda kutereeza byonna ebyetaagisa abasuubuzi b'e Busega basobole okuyingira akatale kaabwe akajja nga wadde tekannaggwa. Ministry ya wakisi yawandiika katukwasa leero kati technically bo kitegeeza nti fe akatale tumaze okukazimba ebyali byetaagisizzako nga mu katale tubitereezezza kati mujje tukakwase the user kubanga bo be babadde bakyakalina nga si kafe mu bupiipi kaffe kali mu ttaka lyaffe baakatuzimbira naye nga tebannakatukwasa mu butongole kaakati kitegeeza kontrakita bw'amala okukwasa omulimu ate nga ffe kesisi tulina ebyaffe ebyokukolako.
wabula minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ku ludda oluvuganya gavumenti era omubaka wa paalamenti owalubaga North Abubeka Kawalya agambye nti akatale kano tekandikwasiddwa kitongole ekya KCCA nga tekannaggwa. Wakatale bukaba nga bakazimbira abantu kirungi nnyo bawuliziganye n'abantu be bakazimbira n'essaawa zino ebyobufuzi ebiri mu katale k'e Busega waliwo gaapu nnene nnyo wakati w'abasuubuzi abalina okukakoleramu n'abakozi ba gavumenti abavunaanyizibwa ku nsonga y'okulaba nti akatale ako kazimbibwa. So ffe nga abali ku ludda olwabula gavumenti bingi nnyo ebirumira kubanga abantu bazze ffe twali tusabye wabeerewo forensic audit bagezeeko okunoonyereza mu mivuyo egyetabise mu katale k'e Busega kuba abasuubuzi bo ng'abali e Busega awo si basanyufu buli kimu ekigenda mu maaso mu nsonga z'akatale. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 2025 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvrage ebbanda. Ekibiina ekiddukanya empaka z'omupiira ogw'ebigere za University Football League kirangiridde bannabyamizannyo 10 abasinze ku bannaabwe mu myaka 10 empaka gye zaakamala okuva mu zatandika mu 2012. Omukolo ogw'okusiima abazannyi bano ogubadde ku Imperial Royal Hotel mu Kampala. Era omukwasi wa goole yali owa Uganda Christian University Derek Were yalondeddwa ng'omuzannyi asinze banne mu myaka gino 10 era nga ye mukwasi wa goole asinze. Muganga Douglas owankumba University ye muzibiza asinze banne, Yasa Mugerwa owankumba University ye muwutanya asinze, Musindo Siraji owambalala University of Science and Technology yasinze banne. Ate Muwawufa Izo Wankumba University yasinze okuteba goole ennyingi mu myaka 10 egiyise. Omutendesi asinze ye Charles Ayekombuzi owa Uganda owa Mubzi, ate Sekandi Joseph owa Uganda Matters University ye mukulembeze w'emizannyo asinze, songa Uganda Matters University ye tiimu esinze mu myaka gino 10. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabuukululwa aba Uganda Baati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga pangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tile likoleddwa mu tekinologiya omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750 598 011. Omufuzi wa South Africa President Cyril Ramaphosa buli lukyayongera kwekwata ku bisubi. Minisita w'avunaanyizibwa ku by'obulambuzi Lindiwe Sidulu amwatulidde nti abeere wa kisaale kulira entebe y'obukulembeze bw'eggwanga eryo eggwanga aliwonya ekiswalo. Minisita Sisulu nga y'omu ku beegwanyiza ekifo kya President wa South Africa mu kafubo kabaddemu n'omukutu gwa BBC ogw'Ebungereza akolokose mukama we President Ramaphosa nti ekibiina kya ANC kiri mu buyinza akitadde ku bunkenke obuteetaagisa olw'okweyagaliza ye ng'omuntu. Ebigambo by'omukyalo ono Sisulu byongedde okuyiwa olunyata mu lutalo olw'okusindiikiriza President Cyril Ramaphosa mu kiseera ng'ekibiina kya ANC kyetegekera tabamiruka anaatuula omwezi ogujja. President Ramaphosa mwayagalira ekisanja ekyokubiri. Emitawaana gya Ramaphosa gyekuusa nnyo ku nsimbi ezabbibwa ku faamu ye ey'embogo n'alema okuloopa ku poliisi kyokka n'akozesa obuyinza bwe nga pulezidenti n'akubira pulezidenti w'e Namibia amutegeeze nti omuntu we gwe yaleeta ku faamu amubbye, so nga ssemateeka wa South Africa takkiriza pulezidenti okukola emirimu gye egy'obuntu ng'akyali mu bukulembeze bw'eggwanga. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Basafama gakutuusibwako Amasharu Uganda Limited abakuleetera eddagala Glyphoma erita olumbugu, Demish obuuka bw'emmwanyi, Metako ku kiwotoka. Essimu 0773 77 51 03. Mu mawulire ag'empuna, mwana muwala Nalubiri bamututte biwalattaka mu ddwaliro oluvannyuma lw'okukutuka embiriizi nnyanga akolola olw'emmere y'ebirungo ebingi gye yalidde. Omuwala ono Huwanga ow'e Shanghai mu China olwatuuse ng'agenda mu woteeri ne banne beeweemu ng'enjogera bweri, mwana muwala ng'atumye ebyokulya by'atamanyi olw'okukyamuukirira.
Amawulire gategeezezza nti ebyokulya omuwala bye yatumiza mwabaddemu ebirungo bingi ebikubye emyasi n'okukoloza era ng'emmere yaliddeko katono ne bamuyoolayoola ng'ataawa okumutuusa mu ddwaliro ng'embiriizi azikutudde lwa kukolola. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ewandiikidde kampuni y'amasannyalaze eya umeme ng'egitegeeza mu butongole nti endagaano yaayo ey'okuddukanya eby'amasannyalaze mu ggwanga tegenda kuzzibwa buggya mu mwaka 2025 bw'eneeba eweddeko. Emirerembe gyeyongedde mu kibiina ekitaba abasawo ekya Uganda Medical Association UMA. Abasawo bongedde akazito ku mukulembeze waabwe Dr. Samuel Oledo nga baagala addeko ebbali olw'okuziimuula ekiragiro ky'akakiiko k'abasawo ak'oku ntikko aka National Governing Council akamusabye nti asooka addeko ebbali anoonyerezebweko. N'enkalu zeeyongedde mu mukago ogutaba abakozi mu ggwanga ogwa Notu. Oluvannyuma lwa minisitule evunaanyizibwa ku bakozi okuddukira eri omutaputa wa gavumenti mu by'amateeka agiyambeko ku nsonga ez'okutaputa n'okubayamba ku ngeri gye bayinza okuva mu katuubagira akali mu mukago ogwo nga bayise mu mateeka. Omufuzi wa South Africa President Cyril Ramaphosa buli lukyayongera kwekwata ku bisubi, minisita w'avunaanyizibwa ku by'obulambuzi Lindiwe Sidulwa amwatulidde nti abeere wa kisale kulira Entebbe eggwanga liwonya ekiswalo. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunde omuteregga.